ya Kadama TV atuze tubagamba nti no babossi bamwe balina okubagulira air ticket ng'omaze okukola naye tugenda balita Kadamu ono agamba nti boss we yamugambye nti talina ssente era ticket eri ku bbeeyi nnene okuggyako ng'akwata omusaala gwe. Tuze era tulina gundi awo program gye twakola ne tubagamba nti omusaala gwe tegulina kusasula air ticket. Kati boss we yeekwasa nti air ticket ya bbeeyi. Awembuliza boss singa nze mbadde ndi mu charge obanga office. Contract eno egamba ticket bw'eribeera ey'ebbeeyi sirigisasula. Kuba yamugamba agenda mwongerezaako naye ne zaamugamba omwongerezaako tazoogedde. Ate ayinza n'okwesanga era tamwongerezaako. Kati babossi batandise okugamba nti etiketi za bbeeyi. Naye bwe twali tukola contracts zino tekwabeerangako nti tiketi bw'eribeera ey'ebbeeyi olyeyongererako. Mu contract kigamba nti bwe mmalako contract yange gwongulira air ticket enzizaayo. Tekiri nti nno bw'eribeera ebbeeyi gw'ogyesasulira bwe talibeera ya bbeeyi nze ndigikusasulira. Oba tekiriiko nti tujja genda 50-50 nti ojja kuleeta nange ndeete. Omuntu ayinza ogamba kasita amwongereddeko oba kasita odda waka oba kasita owona ennyumba, eyo si ye point. Point eri nti bwe tubeera tuwandiika contracts zino tugezeeko okulaba nga ebintu ebiri mu contract tubigoberera. Kuba buli bw'otaagoberere nga bintu biri mu contract y'ensonga lwaki ebizibu bibeera bijja gye tuyita breach of contract. Bakututte olina okukola mu nnyumba emu otandise ogenda mweno ogenze mweri ogenze mweri. Lw'otagenda kugenda mu nnyumba ezo boss wo mugenda kukyankalana naye. Naye nga jjukira nti gw'otandise n'okubleachinga contract olina okubeera ng'ogezaako okulaba okugenderera ku bintu bye mwawandiika ku contract. Gezaako okujjukiza nga boss we ebiri mu contract. Era ojje weegendereze abawala bonna abalaga ba boss baabwe nti bamanyi kiki kye baliko, bamanyi ekiri mu contract, bawangaala nnyo ku mirimu. Naye abawala abagonda ennyo nga buli kye bamutuma agonda, omuwala aba avudde mu kyalo ng'abadde tabaddeeko mu kibuga, abawala batera okufuna obuzibu. So ebuwarabu olina okubeera ng'oli sharp, olina okubalaga ng'oli sharp. Buli bw'otabalaga nti oli sharp in most cases wadde n'abali sharp bafuna obuzibu, naye rate y'abaana abali sharp okufuna obuzibu ebeera ntonoko. Niye omwana gwe bajja obuzzi mu kyalo n'ogenda ow'Omuwarabu n'akulaga buli kintu kyonna ng'alabira ddala ng'oli mubisi, batera nnyo n'okubakuba. Kuba aba alaba omuntu atalina kyamanyi agudde mu bintu bye ne ssente z'akuwa zibeera zimuluma. Aba alabira ddala n'otuuka eyo Buwarabu n'ogamba boss wo nti gwe tokwatangako mitwalo 20 gago. Kati agenda kuwa emitwalo 80. Aba alabira ddala nga ye Katonda ow'oku nsi nti buli kintu kyonna kifunidde ku ye. So temwemalangamu kulaga babboosi bammwe bunafu bwammwe wabula mubalage nti buli kintu ekigenda mu maaso mukimanyi. N'ekirala kyennyongera obbakuutira bulijjo kye mbagamba, tolaga nga Muwarabu nti tewali amanyi biki bigenda mu maaso mu nnyumba byakukola. Mulage nti waliwo omuntu omulala amanyi ekigenda mu maaso ku bintu by'akola. Ate laga nti omuntu oyo muntu weewammwe, muntu w'e Uganda, ate tumulaga nti office, kuba oluusi tebatya office. Ne office oluusi zitya n'okwogera ebintu ebimu. So katulabe Kadamu ono agenda otunnyonnyola agamba nti boss we amugamba nti ssente air ticket ya bbeeyi nnyo tasobola kugisasula okuggyako ng'akutte ku musaala gwe naye n'amwongerezaako. Tetumanyi oba agenda mwongerezaako mitwalo 20 oba 3 ne tiketi yennyini amugamba ya bbeeyi naye nga ne tamubuulidde na bbeeyi ki gy'egula. Kadamu yakkiriza lwakuba ayagala genda waka naye nga tekibeera kituufu, boss wo y'alina okugulira air ticket. Halo Nyabuli Kadama TV. Sakadama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuuza ssebo. Ssebo kye mbadde nkusaba onnyambe. Njagala kuddayo. Naye babbosi bange bonna bagenda njagala kuddayo, mwana wange mulwadde. Bali mu kumbuzaabuuza, basusse ne bambuzaabuuza erinnya ng'ate nze byonna mbimanyi.
kati baŋŋambye mbu simanyi badde bagenda kumpalitaana etiketi nze ne sibakaayanya naye ne bamaze ne baŋŋamba mbu nnyonyi ya ssente za ssente nnyingi ne mbagamba nze tewali buzibu nze mupe etiketi emu ne bamala ne baŋŋamba mbu tiketi ya ssente nnyingi nkwate omusaala gwange oba nabadde guno omwezi tebannagunsasula ti nkwate omusaala gwange nti nnyongerezeeko bo bannyongerezeeko ŋŋende naye kaniyo magini abantu benkoledde omwaka n'emyezi egigwamu kubanga emyaka gyange 2 gyaggwako kati bo bano mbakoledde omwaka gumu n'emyezi 2 be baŋŋamba nze nkwate ssente zange nesasulire eya tiketi mu busungu obungi nga teŋŋamba bano abantu bo tebatulumirirwa ne mbagamba kale kyemuba mukola mumukwate ssente zange kale munnyongerereko kuba nabagambye sirina bbaaga njagala ngatto njagala olugoye olw'okugenderamu bo kati basazeemu ne baŋŋamba naye bannange abantu bano bantu bazibu nnyo bo baagala kubeerawo nga nze mbakolera bukolezi nabagambye omwana wange mulwadde ali mu mbeera mbi baŋŋambye mbu tebalaba nsonga lwaki ŋŋenda sinze musawo bannaye Mr. Kadama nsaba kumpa ku magezi go